In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. NRM has DF. Ebigambo byentandise nabyo bigambo bya mukulu amanyiddwa nga Nobert Mao, omusajja owa DP, wabula DP eyasalawo okuba nti ebyaddala ekolagana ne NRM mu bujjuvu, era nga musajja minisita mulamba mu gavumenti eno eya NRM oba ekulirwa NRM kati ebigambo ebyo bigambo byayogerwa nga Nobert Mao agamba nti ekibiina kya Mpuuga ki DF kikolagana bulungi nnyo ne NRM n'ebibiina ebirala by'owulidde annyonnyola okubeera nti byakusigala nga birina omukwano mungi ne NRM. Kati olw'ebigambo ebyo waliwo ekibadde kitambuzibwa ku mukutu gwa Democratic Alliance Uganda, era nga bagamba nti bino byawandiikiddwa ekibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga nti yasazeewo okubanga awagira mwami Museveni mu kalulu akaddako. Wabula njagala osigale ku vidiyo eno, togenda nga odduka n'ebigambo gambe nti Mpuuga asazeewo okubeera nga munnange awagira mwami Museveni mu kalulu akaddako. So what you have to do, sigala ku vidiyo. Kati waliwo omukutu ogwina ne blue tick, mukutu gwa Twitter, Democratic Alliance Uganda, ekisinde ekya Mpuuga, gwakoze statement eyabadde gamba nti official statement from the Democratic Front, nti kino kye kiwandiiko ekiri official oba ekikakasiddwa nga bwe kyawandiikiddwa wano okuva mu kibiina ky'Oweekitiibwa Mpuuga ki DF. After extensive consultations and a thorough review of the current political environment, the Democratic Front, under the leadership of Mathias Mpuuga, has reconsidered its earlier decision to support Munyagwa of the Common Man's Party in the forthcoming elections. Nti oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okujjudde n'okwetegereza okw'amaanyi ennyo mu mbeera y'ebyobufuzi eriwo, ekibiina ekya Democratic Front nga kiri wansi w'obukulembeze bw'Oweekitiibwa Mpuuga kizzeemu ne kyekuba mu mutima ku kusalawo kwe kibadde kyasalawo okubeera nti kigenda kuwagira Munyagwa ow'ekibiina ky'Olusaniya ki Common Man's Party mu kalulu akaddako. Nsoma bbaluwa eyabadde wandiikiddwa Democratic Alliance Uganda ku mukutu ogwa X. Bagamba bwe bati, our assessment indicates that Munyagwa's popularity remains low and his chances of winning are minimal. Nti okwekenneenya kwaffe kulaga nti Munyagwa tamanyiddwa bantu bulungi era emikisa gy'okuwangula tegiriiwo. In the interest of national stability and progress, the Democratic Front has therefore decided to withdraw its support for Munyagwa and instead back the incumbent President Yoweri Kaguta Museveni to buhabura in the upcoming election. Nti kati bwe tumaze okuba nga twetegereza Munyagwa ono nti tajja sobola wangula kalulu, ate nga twagala eggwanga lisigale nga litebenkedde, tusazeewo okubeera nga tuwagira era ne tuva ku Munyagwa ne tumwesonyiwa, katusazeewo okuwagira aliko mu buyinza n'essaawa zino mwami Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akajja. We believe this decision reflects our commitment to unity, continuity and the advancement of our nation's development agenda. Nti tukkiriza nti okusalawo kuno kukuba torch ejjudde okulaba nti tubeera n'obumu mu ggwanga, okweyongera mu maaso n'okulaba nti eggwanga likulakulana. We call upon all Democratic Front members and supporters to stand firmly behind President Museveni and work collectively towards a peaceful and prosperous Uganda. Signed,
the leadership of the Democratic Front. Nti tukola banna DF bonna oba banna Democratic Front mwena muwagire era muyimirire emabega wa President Museveni olwa Uganda ejjudde emirembe. Kati ey'ebbaluwa bw'emala okuwandiikibwa neteekebwa ku mukutu gwa X ng'ebaakingibwa akatambi kali kentandise nako Nobert Mao bwe yavaayo n'agamba nti DF ekolagana ne NRM n'ebibiina ebyo. Abaana baatandise okutambuza ekiwandiiko kino ne sekutambuza yenna. Era bangi obwedda bagamba nti Oweekitiibwa Mpuuga yasazeewo okuwagira President Museveni n'ekibiina kye ki DF mu kalulu akaddako. Kati nga YouTube channel eyagaliwo tetwakoze story eyo era tetwakibamidde. Twalinze Oweekitiibwa Mpuuga ye kennyini aveeyo ng'akozesa kamwake atubuulire nti mu butuufu agenda kuwagira President Museveni mu kalulu ka bonna aka 2026. Era munnange tekubadde kulwa ng'Oweekitiibwa Mpuuga ye wuuyo. Atuuse ekintu kyasookeddeko kwa kukuba screenshot y'ebbaluwa eno gye mbadde mbasomera n'agiteeka ku mukutu gwe ogwa Mathias Mpuuga Oweekitiibwa n'akubamu ogugambo wakati ogunene ogugamba nti fake. Ekigambo fake mukimanyi. Oweekitiibwa Mpuuga n'agamba nti bannayuganda bannange nedda bannange Democratic Front tennawandika kiwandiiko kiyimirira amabega wa President Museveni. Nedda bannange nedda temutambuza kintu ekyo. Oweekitiibwa Mpuuga akutte post okuva ku mukutu ogwa The Democratic Alliance oguyina ne blue tick n'akubamu gu stamp ogunene n'agamba nti fake, ekibadde kikakasa nti bino bifu. Era Oweekitiibwa Mpuuga okunnyonnyola n'okuba nti alwanyisa ebbaluwa eno yabadde etambula ng'eraga nti ye n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi baakuyimirira wamu ne President Museveni. Oweekitiibwa Mpuuga awandiise bw'ati agamba nti our attention has been drawn to a message circulating online purporting to be one from the Democratic Front endorsing certain presidential candidates. Agamba nti tubadde tetubiriiko wabula ne tufuna okumanyisibwa n'okufaayo ku bubaka obw'ebbaluwa eri mu kutambula ku mutimbagano. Eraga nti ffe nga Mpuuga wamu n'ekibiina kyange ki Democratic Front tuyina abantu be twakubyemu stamp okwesimbawo ku bwa president era nti tugenda kuyimirira nabo. Oweekitiibwa n'agamba bw'ati, please be advised that there has not been any such announcement from the DF leadership. Oweekitiibwa Mpuuga n'agamba nti bannange temuumisibwa, njagala mukimanye nti tewannabaawo kulangirira kwonna kufaananako bwe kutyo. The resolution which was taken by the DF National Council at its recent extraordinary meeting to be to the effect that the party will not back any presidential candidates still stands. Oweekitiibwa Mpuuga n'agamba nti bannange njagala mumanye nti ffe ng'aba DF wamu n'obukulembeze tetunnalangirira kintu bwe kiti. Era njagala mumanye nti akakiiko ka DF oba Democratic Front konna bwe kaatuula kaayisa ekiragiro nti tetugenda kusimbawo muntu ku byabufuzi ate tetuyina gwe tugenda kuwagira. Kati Oweekitiibwa Mpuuga bw'atyo n'agamba nti ekibaluwa ekyo kye mwalabye temukiwabudde si ye yakiwandiise. Kati ne tuddayo ku mukutu guno gwawandiise nti Democratic Front egenda kusimba ku President Museveni. Tugenze otuuka nga ate waliyo ebbaluwa endala eyasooka okuwandiisibwa era omukutu gwe gumu nga gwe guwandiika ebbaluwa eno. Omukutu guno gwawandika gulaga nti DF egenda kuwagira Munyagwa ku bwa president. Ate ebbaluwa ebadde empigi oba mbaale
ebbaluwa ne tugigwako ne tugikuleetera. Era ebbaluwa eno bwe baali bagiwandiika baalaga nti ekibiina kya Mpuuga kigenda kuwagira Munyagwa ku bwa president. Era ng'ebbaluwa egamba bw'eti: announcement from the Democratic Front. Nti kino kirangirira okuva mu Democratic Front. After thorough consultation and discussion with our party leaders, the Democratic Front, under the leadership of Mathias Mpuuga, made a strategic decision regarding the 2026 elections. We did not file a presidential candidate. Instead, we have chosen to support Munyagwa, the president of the Common Man's Party, as our candidate. Nti oluvannyuma lw'okwekenneenya n'okukola okunoonyereza okw'omuggundo okw'amaanyi n'okuteesa wakati mu bakulembeze b'ekibiina the Democratic Front wansi mu bukulembeze bw'Oweekitiibwa Mpuuga, ojja kujjukira twasalawo obutateekawo presidential candidate, kati tulonze Munyagwa gwe tugenda okusimba emabega we. We strongly encourage all our members and supporters to unite behind this decision and to support Munyagwa in the upcoming election. We also urge our members not to cast their votes for Bobby Wine. Nti tusaba bannayuganda bonna n'abawagizi bonna aba DF okuyimirira emabege wa Munyagwa mu kalulu akaddako. We also urge our members not to cast their votes for Bobby Wine. Nti era tusaba ne bannayuganda obutalonda Bobby Wine. Together we can work towards a stronger, more united future for our nation. Nti bwe tukolera awamu tujja kukola ku lwa Uganda. Kati nga YouTube channel ya AGALIWO tetumala gakola bintu, twekenneenyeza omukutu guno oguzze kuwandiika ebbaluwa zino. Omukutu guno guliko erinnya nti Democratic Alliance Uganda, guliko ne blue tick, era hando yagwo guliko at Democratic 256. Kati omukutu guno tukitegeddeko nti omukutu guno gulabika waliwo abantu abali emabega waago bagufunira ne blue tick. Kati bawandiika ebintu ng'ebibaluwa n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ebimpulicatinga ekibiina kya Mpuuga ki DF. Guno guli Democratic Alliance Uganda. Wetukebedde ogw'Oweekitiibwa Mpuuga, ogwabwe guli Democratic Front DF, ate nagwo guyina blue tick. Kati abantu buli we balaba ebbaluwa eziba ku guli ogwa Democratic Alliance Uganda, abamu baba balowooza nti guvudde ku mukutu guno ogwa Democratic Front. Democratic Front kye kibiina kya Mpuuga ki DF. Era ekibiina kya Mpuuga ku X kiina bafolowa batono bali 600, wabula ate wonaakebera gulina bafolowa bangi. Nti buli we guwandiika ebbaluwa ng'efaanagana nga evudde ewa Mpuuga n'ebintu bye guteekako gufuna bafollowers bangi buli lukya. Olw'ensonga abantu baba balowooza nti DF yewandiise oba ekibiina kya Mpuuga kye kiwandiise. So Mpuuga avuddeyo ne yeekubira omulange ekiro ekikeeseza leero n'agamba nti bannayuganda bannange, nze sinnawagira ku mwami Museveni ku bwa president mu kalulu kaddako. Ebyo bigambo byabwe, wabula ojja kujjukira nti ebbaluwa yo we yafulumye yafunye views ezisukka 10,000 era nga buli agiraba agyongerayo. Era bangi bamanyi nti Oweekitiibwa Mpuuga yawagidde President Museveni era gwagenda osimba emabega mu kalulu ka 2026. Oweekitiibwa Mpuuga agamba nti ebyo bya bulimba, nze sinnabikolako. Kati wetuddayo wali we twatandise, Mao bwe yavaayo n'agamba nti Oweekitiibwa Mpuuga akolagana ne NRM. Oweekitiibwa Mpuuga ya strikinga back ewa Mao n'agamba nti Mao alabika talina bezi byakola n'okubeera nti ayogera bino nabiri. Kati Mao kye yakola naye yawandiika ebbaluwa gy'olaba ku screen ng'agiddiza Oweekitiibwa Mpuuga n'amugamba nti
I'm honored to be the matters arising on the NUP and DF agendas. First, it was Bobi Wine ranting and now Matthias Mpuuga. My point remains valid. One block says Talina Kyatugamba, the other says Tuwaye, iPod is Tuwaye. Where does DF fall? Of course, the latter, by their own profession. So, kati nobody mau yayanukula Mpuuga nga amugamba nti ssebo mubeereyo mu DF yammwe nze gwe mufuula omulamwa. Era Mao n'ayogera ne ku kya Bobi Wine awo. Mao ng'agamba nti era nsonga zaali za iPod by the way ze zaali zireese tabbu. Olw'ensonga nti Mao yavaayo n'alaga nti Mpuuga ne NRM n'ebibiina nga DP ne FDC byo bikolagana bulungi ne NRM, era ng'alaga nti Bobi Wine yakyeyawulako. Mpuuga n'alyobuuka. Agala okutegeeza bannaffe aba Honeybites. Bano bagamba nti ekintu ekikwatagana n'ebyokulya by'omwana adda ku ssomero banga ogenda mukyalira ku vidi babikolako. Balina donuts eziwooma okuzaama, balina cupcakes, daddies, binyeebwa, mawogola, bagiya. Byonna babiyina package y'omwana adda ku ssomero. Bakubire ku 0709 78 75 08. Honeybites. Mukadeke kamjagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi. Bagamba nti olina ekizimbe kyo omaliriza okukizimba saawa ya kukisiiga langi. Lwaki tobakubirako ku 0705 193636 bajje bakubalire omulimu muteeseganye. Ate balina abakozi bangi ddala abasobola okusiga ebizimbe naye biba bimeka. Abasidi omusunsuzi. Eryo ly'erinnya lyange. And the person who sits behind the microphone. Nentandika okuwanda nga tempanda information mu butuufu bwayo nga bweri. Guno omukutu tosuubirako byakufera. Information tugireeta mu butuufu bwayo, tetugattamu yadde okutoola.